Mulongo babiri Essaala afudde ekiwuubaalo. Mulongo babiri Essaala afudde ekiwuubaalo, afudde ennaku. Era wonna wonna waali Mukama y'asinga okumanya. Abamulinaanye be bayinza otunyumiza embeera mwali. Abantu bangi nnyo bafiirwa tetugaanye. Era abantu bangi nnyo bafiirwako abaabwe. Naye ku kino ekyatuuse ku mulongo babiri Essaala atakituukangako tosobola kukitegeera. Obutambi bungi buyitiŋŋanye, obutambi bungi tubulabye ku mitimbagano, tulabye ebyabaddewo mu kuziika. Twalabye embeera y'ababiri Essaala mwali. Oyo nno yaziriseeko n'okuzirika nga takikkiriza nti muganda waagenze. Waya ne zibanga ezivuddeko n'abanga atategeera nga ne w'omuyita babiri tawitaba, nga ne w'obaako ky'omugamba takyakuwulira. Ono nno yafudde omutima. Ayinza okuba nga teyafudde kugenda mu keesi, teyafudde nti mugenda kera ku makya mu muziike, naye ng'ekitundu ku ye kyafudde. Ayinza okufa obwongo n'omutima gugenda kufa. Era ng'ebituuka ku bantu abalala bonna bonna ng'ofiiriddwako oba ng'ofiiriddwako omuntu abadde asinga okuba ow'enkizo mu bulamu bwo. Ng'oviiriddwako omuntu abadde akuliraana ennyo, omuntu gw'obadde otwala nti mukwano gwo, omuntu gw'obadde kaŋŋambe weesiga ennyo, n'akeera ku makya n'akuvaako. Osobola okutuuka mu ekyo babiri Essaala kyalimu. Nange kyali kintuuseeko jjajja wange ng'afudde. Ye yali mukwano gwange gwe nsinga okumanya, ye muntu gwe nali ntegeera ennyo nga tosobola kutwawula, naye we yafa nange nafa. Nga woolaba nti omugenzi radio yafa ne Wizo n'afa kye kimu. Olisha MK yafudde ne mulongo babiri afudde. Mugenda muwulira olunaku lwanaddamu okukola. Sinatindi muyinza okutwalira ddala ebbanga nga temuzzeemu kuwulira mulongo babiri Essaala ng'ayogera. Muyinza okutwala ebbanga okusangulawo obulumi mulongo babiri Essaala bw'ayirimu. Abantu bangi nnyo tubalabye nga mutaddeyo ebibooziboozi, naawe kufiirweko okirabe, era mujja kukiraba, era naawe kaabako n'ebintuntu ebirala. Byonna mubyogedde tubiwulira. Abawandiika obubaka bwebuto tubusoma. Abakoze obutambi tubusoma. Saagala mwerabire nti obubaka bwammwe mwenna mwenna tuli mu kubusoma. Abawandiika ebintu nga weebito tuli mu kubisoma. Era nga bwe tukwatako ekkubo ne tugendako ku bufaananyi bwammwe ne tubalaba engeri gye mufaananamu, engeri gye mutambuzaamu emirimu gyammwe, engeri gye mweyisaamu n'ebintuntu ebirala, ngezaako otegeeza nti tuli mu kubalaba. Musanyukire nnyo okufa kwa munnammwe. Muddire nnyo obusungu bwe muyina ku muganda we, bwe muyina ku babiri Essaala mubuteeke ku baganda be. Era muddire nnyo obusungu bwe muyina ku baganda be mubuteeke ku mulongo babiri Essaala. Omanyi eno ensi mwe tutambulira tukosa abantu bangi nnyo mu kumanya ne mu butamanya. Era ng'abamu abawandiika ebintu webito obukyayi muyinza okuba nga mubuyina ku mulongo babiri Essaala. Nga muganda we olwavudde mu bulamu bw'ensi immwe ne mujaganya, ne musanyuka, ne museka, ne mukuba eŋŋoma, ne mwebaza Katonda, ne mwogera ebigambo byonna byonna bye mwayogedde. Naye ne mwerabira ekintu kimu, waliwo kye mwerabidde kye ŋŋenda okubajjukiza, nti okufa kuno mugenyi atuuka mu buli maka. Ewatali nti muli baavu, ewatali nti muli bagagga, ewatali nti oli masiikiini, ewatali nti oli momboze, ewatali nti oli mugwira, ewatali nti oli munnaasi. Oba oli muganda, woba oli musoga, oba oli muzungu, oba munyarwanda, okufa kuyina okutuukako mu nnyumba yammwe. Oba oyagala, oba toyagala. Oba weekuumidde mu nnyumba, oba otambulidde bweru,
oba weekuumya otya ne weweesibako ssennyenge muyina okufiirwa kaakati. Sekampola mwannyinaze, Sekampola muganda wange omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi Sekampola, Kudaala Mpola, babiri essaala muvume ng'olekamu. Ekya muganda wo okufa teyakiyise era teyayagaddenga naawe bw'obaddenga ojja oziika ewammwe bw'obaddenga toyagala babeerenga bava mu bulamu bw'ensi. Naye waliwo omuntu omu ayina remote eyo yanyiga, era ekiseera kyo we kituuka eky'okugenda oyina okugenda. Ne woowalira, ne weweetonda, ne weweegayirira, ne woosuubiza, ne woolayira, oba oyina okukola otya okugenda. Kati mbadde ngamba mwandikomye ku bigambo bye muli mu kwogera. Woba oli awo oyinza obyogera ng'onoonya abantu bakutegeere nti gy'oli. Naye ne weerabira nti ebigambo ebyo by'oyogera olunaku lugenda kkeera lumu tubeere nga bye bigambo bye tuli mu kukuddiza nga naawe owuwa avudde mu bulamu bw'ensi. Oba ontegeera? Ate era nga si kikwagaliza yadde nga kituufu kirina okutuukawo. Kati nno wano bwensabira abooluganda muyigenga okwekuba mu mitima. Omuntu yadde ng'obadde tomwagala tosanyukanga nnyo olw'okuba ayina ekizibu ekimutuuseeko, kubanga ebizibu tutambula nabyo. Gy'odda gye bidda, gy'olaga gye bigenda. Kaakati nga tonnaba kusanyuka sooka olowoozeemu ku ggwe. Bwe kinaakutuukako ekintu bwe kityo ggwe onoosanyuka ng'abantu bali mu kusanyuka ng'otuukiddwako ekizibu. Wabula nze nsaasira abagenzi oba abafiiriddwako abantu baabwe, Mukama abalamuze kisa, ate era tukubagiza famire zaabwe zonna ne baganda b'abagenzi, mikwano gy'abagenzi, Mukama ayongere okubagumya. Mutusookayo busoosi naye nga ffenna lyekkubo. Nze nabagamba guno omubiri gwe twambala kibookisi, mulimu omuntu munda ajja okkeera ku makya aveewo ebbookisi esigale awo nga tesobola kwenyeenya. Byonna mu nsi muno by'okola bikole ng'okimanyi nti waliyo akaseera buli kimu we kirina okuggweera. Waliwo akaseera nga byonna by'obadde okola tokyabikola, tokyavuma bantu, tokyamanyira bantu, tokyeraga, tokyayambala ngoye ennungi, tokyekola byonna ebyo by'obadde weekola ng'olina okuddayo sinkana omugenzi. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata akadde nga buli video yonna gye nteekayo okutuukako bulungi. Mbaagalanye.